Abaagalana bafunye obutakkaanya omusajja nattira mukazi we mu lodge n'oluvannyuma naye neetta. Abagenzi Ronald Kiseka ne mukyalo we Sandra Nannyondo nga bino bibadde mu tawuni kanso y'Ekiboga mu disitulikiti y'Ekiboga mu lodge esangibwa mu kifo ekisanyukirwamu ekya Y2K ku luguudo oludda ebamusuuta. Ronald anumye nnyo y'omusajja batankanikire piki nga tankalubiza mu kimu kyonna ne bannanze ndabula basajja bannange abafumbo omukazi bwe muba mukyawaganye manya si omukazi yenka badde makanika munaffe nga tukola naye munonga ateekera kuja pikipiki naye kinkubye nnyiika y'amaanyi nnyo okuwulira nti yegeze n'omukazi w'omulodi. Bano kitegerekese nti bafuna obutakkaanya Nannyondo n'anoba n'agenda e Kampala kyokka nti bamukubidde essimu ajja alaba omwana gwe yaleka omulwadde. Kikyamu nnyo yenenyeza ne mukazi we nga bakyakalinga ddala omusajja n'amwenenya omukazi n'asalawo okujja ng'omwakimanyi omusajja yamukyawa ekyo si kirungi. Kino kibeere kyakuyigirako omukyala guno bamukubidde mu loogi omusajja waba akutyayo gendera ddala todda mabega. Okusinza ku patuuze Kiseka yali yawasa omukazi omulala era nti yalese amusibidde mu nnyumba n'agenda okusinkana Nannyondo era obutakkaanya baabufunidde mu loogi. Ate kyesinza okunuma yasoose n'akola ekiwandiiko n'akikwasa omukyalo yabadde mu maka nga kijjudde kyonna ebiwandiiko nagaa nti nabanvudde nga sikomyewo okiwa bazadde bange. Mugenzi okujja waneena abantu abamu ogenda okukebera bamusanze beetuuze n'ebbaawe Ronald naye kitaawe bamuyita Walusimbi abeera Kasambi eyo. Naye nga nvumirira abakazi nabo oba wakyawo omusajja tata mukulimbalimba n'okomawo. Yali yagambako dda ku batonge nti ajja kufa naye era lazima amaze nakikola ki nakituukiriza. Abatuuze bannyonnyodde ebibaddewo ne bavumirira ekikolwa kino ate abalala okuli Ssaabadinkoni we bamusuuta Reverend Simbwa Francis bakitadde ku bavubuka okunywa ebiragalalagala era n'abasaba okudda eri Katonda. Ekikolwa kino kikoleddwa omusajja omutemu ono okutta mwana wa munnaabwe ate naye ne yetta kikola kikyamu nnyo nkikumirira. Ekyo kivudde ku bantu n'abavubuka okwekatankira ebiragalalagala okunywa ebintu ebitamiiza ne bava mu mbeera kitu ekyo kiviirako abantu okwetta mu ngeri eno ng'omwami n'omukyala bano bwe babadde era bwe batuuse ku kino embeera bwetyo bwerabise. Olwekyo ffe nga bannaddiini twagala okukubiriza abantu nti bannange mudde eri Mukama. Poliisi ezineeyekebejja emirambo n'oluvannyuma ne giteekebwa kabangali ne gitwalibwa mu b'enganda okutwala mu maaso enteekateeka z'okuziika. Nannyondo alise abaana babiri. Jimese Mugabi yakusakidde Gwen ku Lwabukedde TV.